Right omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media yuji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja fadige manya tubaza okulika nti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba kusubscribinga kikulu okulikinga awamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulika nti tutambula ffenna wakati mukuba tochi n'okumulungula amawulire nga bagaba gatambula wano mu nyaffe Uganda. Awo nako olwaleero tuzza okwongera okutunulira ku nsonga za Shekh Kakande yawambibwa wiki ndowooza nga 2 emabega. Shekh ono imaamu ku muzikiti awo mu Kisenyi era nga bwe bamukwatira abamukwata bali bajira muleya ne bamuteeka mu drone ne buli kati aba family ye obuli awo tebamanyi gyali baseeka abenjawulo nga bakulembeddwa Sheikh Musi Kiti basitula amaloboozi gaabwe ku nsonga eno. So kino kireetedde abasiraamu abenjawulo okwongera okugatta eddoboozi kulya Sheikh nga bwe yabakoola mu nsonga zino. So olunaku olwaleero bye tuzze okulabika nti era twongera okutunuulira n'amaloboozi g'abasiraamu abenjawulo ku nsonga zino. Era katusooke tubawe videos zino oluvannyuma naffe tujja kujja twongera okulabika nti tudiginga deep mu nsonga zino. Katusooke tubawe videos zino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebintu bya Uganda byewuunyisa. Abazzi b'emisango tebakwatibwa tibasibwa. Omanyi lwaki? Ebiseera ebisinga obungi abamenyi b'amateeka bakolagana n'ebitongole ebirwanyisa obumenyi bw'amateeka. Ekyo mukimanyi nammwe. Mwagala kuŋŋamba nti mwerabidde story y'omugenzi Sobi. Ku butemu bwe n'obubbi bwe bwonna bwe yalinga aginyumya yagamba yakolagananga n'abaani okusurvivinga okumala ebbanga eryo lyonna ng'ali mu bikolwa ebyo eby'obumenyi bw'amateeka. Yakolagananga n'ebitongole ebirwanyisa obumenyi bw'amateeka. Owekitegeera kubanga ku nsi kuno oba mu ggwanga lyaffe ya Uganda temuliimu mumenyi w'amateeka yenna asobola kubanga amenya amateeka nga talina balwanyisa bumenyi bw'amateeka bakolagana nabo n'asurviving okubeera nti akwatibwa. Tekisoboka, baba balina omukwata. Naye ekiwangaliza abantu mu bumenyi bw'amateeka nti bakolagana n'abo abalina obbakwata. Kati olwokuba nti tulina ebitongole ebirwanyisa obumenyi bw'amateeka mu Uganda bingi ebyenjawulo, bakama baabwe baba babanja lipooti ku bumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso mu ggwanga. Kati ate nga tebasobola kuwaayo bannaabwe abo be bakolagana nabo mu kumenya amateeka. Kati nga balina okunoonya ejjirikiti kwe banaasuula embwa efudde. Nga bawamattuka eri nga bagamba ani nti waliwo omusajja ayogeragera ennyo ku TikTok nti tuyoola oyo. Waliwo Seeka asomesa ennyo ng'ayogera ku butali bwenkanya obuli mu ggwanga, ng'ayogera ku bulyaz'amaanyi obuli bw'enguzi obuli mu ggwanga nti tukwate oyo. Nga bawamattuka eri nga bayoola Seeka gwe bayodde, oba nga bayoola TikTok oba yenna gwe bayodde. Naye nga gwe bakwata tamanyi musango ki gwe yazizza. Ekyewuunyisa nga n'abamutwala bennyini nabo tebamanyi musango gwe batwala musango ki gwe yazizza. Nga balina mmuteeka mu safe house bamutulugunye bamukube emiggo mpaka nga yeewaayiriza nti alina omusango. Kategedde akantu ako nga bamuwampapula nti sayininga wano nti oli muyeekera ng'ayiwako omukono. Sayininga wano nti oli mutujju ng'ayiwako omukono. Sayininga wano nti oli mutemu ng'ayiwako omukono. Bo nga bakwata lipooti nga batwala bakama baabwe nti twakutta omutujju. Badde aleekana ku TikTok oyo nti tugenze omuzula nga badde akolagana n'abayeekera egindi nti twamukutte. Twagenze okizula omuseeka abadde ayogera bati ne bati nti abadde akolagana n'abatujju abakulembera ekibeera twamukutte. Eri ng'omusaala gugendayo mayinja nga babongera nga bafuuka abakozi abalungi mu maaso ga mukama waabwe. Naye nga wallahi mukazi watu omusajja watu alangwa bwemage. Wali okyegendereza nti abantu abatalina misango be basinga okulwa mu makomera. Omanye ekibalwisaayo anti nga bakyanoonya musango ki gwe banaabavunaana nga tebagulina. Naye ono omuzi eyazizza omusango yo olumutuusa ne evidence yalaga nti omusango yaguzizza nga batwala mu kkooti nga bamusomera musango gwe nga yeewozaako bwe bigaana nga bamusajja kibonerezo n'asaavinga ekibonerezo ekye ng'avayo mu kkomera. Mutwale ekyokulabeko eky'Abaganda baffe abaawambibwa okuva mu biseera by'okulonda. Ba Olivia Utaya, Mayasini Machete, bano basanya bani, bona bakyali makomera. Mpaka abamu lwe batendewaliddwa ne babakkiriza nti ne basayininga ku misango gye batazza. Owekitegeera
kati wano tusinziira ndi tulina obweralikirivu bungi n'okutya olw'ebyo ebize bigwa ku bannaffe ab'enjawulo. Seeka waffe Kakanda ali luddawa naye tulinze mulaba mu kkooti ng'asayinize ku mpapula nti muyeekera. Mukyalinda amale kusayinga ku mpapula nti mutujju mulyoke muleete mu kkooti mutugambe nti wuno Kakande avunaanibwa musango gwa butujju. Kifo ki mwe bakuumira omuntu akwatiddwa etali poliisi nga ne ku poliisi takkirizibwa kuwezaawo ssaawa 48 nga tannatwalibwa mu kkooti. Poliisi si kkomera. Bakuumira omuntu kola fayiro ye emusindika mu kkooti ave mu kkooti agende mu kkomera asaavinga ekibonerezo kye. Naye ono ali luddawo atali ku poliisi. Ali luddawo gwe tutalaba mu kkooti. Ali luddawo atali mu kkomera. Seeka waffe Twaha Kakande aliwa. Bw'aba alina omusango lwaki taleetebwa n'avunaanibwa emisango egyo gye yazza. Ffe naffe tetukolagana na buzzi bwa misango era naffe tukolaganira ddala bulungi nnyo n'abo abalwanyisa obumenyi bw'amateeka kubanga tetuweetaaga. Twagala Twaha aleetebwe avunaanibwe emisango gye yazza tugitegeere era asalirwe ekibonerezo kye. Naffe kituyamba okwewala okuzza emisango gye egimu nga Twaha Kakande gye yazza olw'okutya okufuna ekibonerezo nga Kakande kye yafuna ku ebyo eby'omuvunaanibwa bye yazza. Naye bwe mumukweka obukwesi nga tetumanyi wajjali tetumanyi kiki yakola kisigala twebuuza mu mitima gyaffe nti abaffe kiki ekigenda mu maaso ku bulamu bwa Seeka waffe oba mwamutta mutuwe omulambo gwe abantu famire y'eguziike. Bane twetaaga Seeka waffe ateebwe bw'aba talina musango. Bw'aba alina omusango atwalibwe mu kkooti avunaanibwe. Kwe kusaba kwaffe okwo. Oba okitegeera. Nze mazima juzi wano neewuunya. Nalaba Kabaata ne Kannaddibanga. Kannaddibanga kavuddeyo kagamba, yes, it's confirmed he has been arrested. I have information from Semwai, Dogo Nation, he has been arrested. Ninebuuza nengamba nti Dogo Nation yazza musango ky'omutuusiza okuba nti Semwai emunoonya. Nga waliwo abantu abalina emisango nga babulabe eri eggwanga lyaffe naye nga bo tebakwatibwako tebavunaanibwa. Ng'omuntu eyalina Richard eyattibwa okutuuka n'olwekyo tumanya nga mutemu ki eyatta Richard. Naye ng'eyavuga maiti ya Richard ogitwala mu ggwanika waali nga mu kifo ky'okukwatibwa anoonyerezebweko Richard yafa atya neyatta Richard mpaka nga tutekedde omutemu yatta Richard bagendangayo bugenzi kumwoza ayozala kumukulisa masasi abaali badde bamukwata omumutwala okumuvunaana annyonnyoli ku nfa ya Richard. Napanga kisitole kye ne mukikkiriza munagudde wa Sterling Richard nangwako waggulu ne bamukuba masasi 17 naye nga twali nali muli akutone yagudde wa Sterling nga tajja nawo. Bifeke story ebyekisiru ne mubikkiriza ku muntu omumenyi w'amateeka omuzzi w'emisango ng'oyo n'asigala nga n'essaawa eno takwatibwanga. Twakamala okufuna information y'omukazi eyafudde ng'ava mu church ye ku night prayer era maiti n'evugibwa ne twalibwa mu ggwanika. Abaffe oyo ye yafuna license emukkiriza okutta bannayuganda awamu n'ekyo nga sina munnayuganda. Ne bannayuganda bafa nga bafiira mu mikono gye nga ye suspect alina okusookerwako okubuulirizibwa ku kufa kw'omuntu oyo yafudde naye ye takwatibwa. Semwai tena kyemwagaza era Semwai temunoonya. Wabula Semwai enoonya comedian azannyisa amaloboozi g'embwa n'ebifaananyi byazo mbukati ye wabulabe nnyo eri eggwanga era kitongole kiramba kya Semwai kiri mu kumunoonya. Akabaata ne Kannaddibanga ne bujaganya mbu bamukutte. Lwaki kali kaise Kannaddibanga? Naddibanga ke kanyonyi akava gye kavudde ne kajja ku kyalo ne katandika okutabangula oluzzi lw'abatuuze. Gwe mulimu akasajja ako gwe kakola. Musimanyi president wa TikTok. Kannaddibanga kali awo katabangula butabanguzi bantu. Oba kitegeera? Banaye Muteseeka waffe baba talina musango. Adde eri famire ye. Baba alina omusango mutwale mu kkooti avunaanibwe. Fichaffe si kyakwagala nti tazza misango. Ekyaffe kyakugamba atwalibwe avunaanibwe emisango gye yazza. Abeere mu kifo awamanyikiddwa nti we tulina omusanga ng'omuzi w'emisango. Famire ye mulabeko emanyi nti taata waffe wuuno wano bamusibira wano yakola musango bwe guti. Kitusaba kyokka. Please. Free Seeka Twaha Kakande. Ndoza bwe tuba bakubalansinga namba Basiraamu abakubiddwa amasasi emisana ttuku be basinga obungi. Ne watabawo ekigambo kyonna kiddako. Bw'oyagala nkumenyere. Ab'ebyokwerinda.
sekatwaha kakanda ali luddawa tumanye gyali tulambikirwe n'emisango gye yazza ffe kijja tuyamba okugyewala otherwise bwe tusigala nga tetumanyi twandikola ebikolwa bye bimu munaatuwamba munaatumalawo bumazi kati banditusaasidde ne batubulira kakande gyali n'ebikolwa bye famire ye ejja kuguma famire ze zijja kuguma nga zitegedde nti ali gindi era bano be bamuyina wallahi emirundi egisinga akabanga ke bamala nga bakusirikidde bye bakuyisaamu baba nabo tebeegomba nsemanye nti wagyoli nawulirako amaloboozi g'omuvubuka omu ng'awanjaga nga mu kaseera nga tamanyiddwa wagyali be yali nabo bamuyisa n'ebikolwa omwami bye yandikoze ku mukyala baabimukola mu ggwanga ki era mu biseera ki era lwaki simanyi mu bitongole byo by'okwerinda mulimu ebitongole nga byo bityoboola ddembe sibikuuma ddembe sekakakande musibe Shekh Taha Kakande yawambibwa ewikisi ziweze 3 tamanyiddwa gyali abamu balabanga bino tebetaaga kwogerako kyesimanyi banya balina okubyogerako Kakande muwambe abantu abaamuwamba tebaali mu uniform tebamanyiddwa nenga bakitongole mu bitongole by'okwerinda simanyi mu bitongole by'okwerinda mulimu ebitongole nga byo bityoboola ddembe sibikuuma ddembe kansooke nze ng'omu nsuubire nti bino pulezidenti tabimanyi kubeera ayinza okuba nga tamanyi basobola okuwamba omuntu nga pulezidenti akola ki bino bize bibaawo emirundi mingi tukoleddwako effujjo ekimala oba nze nkakasa bulungi ng'omu Allah nsaasire nti Kakande ayina emisango gye yazza kuba njagala kusuubira nti abamukwata bantu babuvunaanyizibwa baali basobola okukwata Yasiini baali basobola okukwata omulala yenna ne bakwata Kakande Twaha konsaani yange nze nga nze sijja bikusamu yadde nayo byandikutteko kuba bino kabibeere byange lwaki akwatibwa atyo abamukutte lwaki tebeeyanjudde ffe ng'Abasiraamu bakulembera wali mu kisenyi ne tumanya baani abakoze batya abamututte ne tumanya waawe okutandikira famire ye iyo nezza musango ki nze nno nensaba bana bakola ebikolo bifaanana bwe biti ndowooza bwe tukwata omuntu mu mpamba eyo ne famire ye tugitwalire eddala kati tubaleke ddaani nga kwono Allah kwabadde ayisiriza bafune ekyokulya Kakande alina amakaaga ngaja ati omu Nakawere ewikisi 3 Nakawere tamanyi bajali bino ebintu tuli mu ggwanga ki ani agenda obuzibu tusinga okufuna nti bino tubyogerera wano olya nga nti seeka kati tukole ki gwe ŋŋambirawo mu lukubo nga nfuluma ŋŋamba tulinde lwe bali kutwala kati okubira endulu nga bukyali tukubiddwa amasasi ekimala ndowooza bwe tuba bakubalansinga Naba Abasiraamu abakubiddwa amasasi emisana ttuku be basinga obungi ne watabawo ekigambo kyonna kiddako bw'oyagala nkumenyere ab'ebyokwerinda sekatwaha Kakande ali luddawa tumanye gyali tulambikirwe n'emisango gye yazza ffe kijja tuyamba okugyewala otherwise bwe tusigala nga tetumanyi twandikola ebikolwa bye bimu munaatuwamba munaatumalawo bumazi kati banditusaasidde ne batubulira Kakande gyali n'ebikolwa bye famire ye ejja kuguma famire ze zijja kuguma nga zitegedde nti ali gindi era bano be bamuyina wallahi emirundi egisinga akabanga ke bamala nga bakusirikidde bye bakuyisaamu baba nabo tebeegomba nsemanye nti wagyoli
nawulirako amaloboozi g'omuvubuka omu ng'awanjaga nga mu kaseera nga tamanyiddwa wajali be yali nabo bamuyisa n'ebikolwa omwami bye yandikoze ku mukyala baabimukola mu ggwanga ki era mu biseera ki era lwaki tugwana tubuulirwe bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda twesalira amagezi eggwanga tulifulume tugende tunoonye obubudamu bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda batubuulire n'ebisaanyizo ebyetaagisa omuntu okubeera munnayuganda avunaanwa okukuuma eddembe lye si kakande yekka ndabye abantu bangi mu layini ya buwagizi bw'omu ku bannabyabufuzi nga bazadde b'abaana tebamanyi baana baabwe gye baatwalwa nga bazadde b'abaana tebamanyi mwana waabwe nga yali bba w'omukyala tamanyi bba gyali tamanyi bba gyali ng'abaana tebamanyi kitaabwe baani abaamutwala nawa gye baamutwala sagalaga bano abawambo banabo balinayo abaana aba balinayo abazadde nabo balinayo ab'eŋŋanda muntu azze omusango ategere yo omusango gwazizza n'abamuliranye bategere musango ki gwe yazizza nawa gyatwaliddwa bino bisobola okuba nga bye bakola tebimenya mateeka kituufu nga bo mu nkola y'emirimu gyabwe yina kufaanana bweti naye mmwe temwaliwo ndowooza nakasero oyo yazindwako abasirikale ne babba n'esseera ezaalimu oluvannyuma ne baga nti basanzemu amasasi wabula nakati ate tebalina gwe bali bavunaanye n'esseere tebazizzanga kyewuunyisa gwe badde okimanyi nti abasiraamu ffe ennamba ennene esinga mu makomera ag'enjawulo mu kuvunaanwa ebisangosange bitaliiyo abantu bali mu ofiisi bakinnimbuka bukinnimbusi omu kuba ebyokwerindaga nti oyo yagenda bweru yagenda bweru basebo kakando bayagenze bweru mutubuulire tuyinza okwogera byonna nga kakanda ali mu Amerika n'ategeeza mmwe n'atategeeza famire ye mulala yali obasaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga yali mu palamenti omu nga abasiraamu beemulugunya bali bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya nga balaga ennamba y'abasiraamu ennene eggweredde mu makomera mu bintuntu ffe buli akubwa amasasi baggukira mu muzikiti Sekamalijani alina gwe yakuba amasasi Malijani ali mu kkomera yaleetwako mu kkooti nze lwe namulaba omulundi ogwali gusooka nga bamukubye la ilaha illallah omusajja omukulu amazigo gakaba Malijani musajja mukulu ebyaddala n'envi zamuyita mudda yajja mu kkooti mu maziga n'anaaba ensonyi Malijani ne yeebikula n'akabina nga konna katonya musaayi bino bye tuba tulinda nze kabantwalire kwogera ndoza mwe temujja kubuuza kintu azizza si kiinaako buzibu naye tuziira we are suffocating kuba bino bwe bifaanana bwe bitu ku basiraamu sebo Ssaabaduumizi w'eggye yagamba palamenti nti abasiraamu bwe tubalabala baliyo nga 16 ku 100 kati ate abatali n'otunuulira abantu n'okkiriza nti ensi eyina nnyiniyo ensi eyina nnyiniyo ate buli muntu alina fayiro ye mu maaso ge yatutonda bali byanukula teri akola kyakola tali kisasulira ate nga n'ebimu kisoboka bulungi nnyo okusooka obisasulirirako wano tebatujjukiza bye tuze tuyisibwamu batuleke Musiraamu n'Omuganda ndoza guba musango abadde agezaagezaako twogerera abadde luttamaguzi abasigadde tebitukwatako ddala bikwata kwani waliwo ebintu ebikwewunyisa n'osirika n'otuuka ekiseera n'owulira nga n'okusirika nakwo kukutamye mmwe mukkiriza mu nsi wabeewo okulonda abantu beesimbewo kati ate abawagizi b'omubbo ne baggwera mu makomera ne weewunya lwaki tebakwata onu yennyini
ekikwasa omuwagizi notokwata ono obwenkanya buli luddawo kwata ono yennyini mubuzeewo nze abadde awagira mbulwe kyempagira then nze oba mmaze naye ate gwe bawagira ate ye bamulese ate bali ku bawagizi siri munnabyabufuzi era saagala naye nange ndi muntu kati ate wakati mu buntu nange ndi musiraamu ate ndi munna Uganda ekijja kijje tewali buzibu ntambula misana ne murukange teri mutinti sina buzibu na kyonna kye balowooza kye baba bakola kyonna kye balowooza kye baba bakola tusirise tukonya kakande n'ensobi zaleetebwe mu kkooti asalirwe tumanye nti ali kigo tumanye nti ali luddawa ali luzira emyaka 5 tujja bigumiikiriza zaani fe kusirika busiisi ni bwaba afudde n'abantu bonna abazze bawambwa please tubuuzaani avunaanyizibwa sijja kusinga kaawo kiriza tugabana ebyokuyiga munsasire kana kasembyeyo gwe tebikwatako ate tonsaasira ndeka nvaako tojja kunfiira nze nja okufa ebyange nyina kufa byange bye nateekerwa bwe bamu buwangazi wange mulimu okukomera tewali buzibu tulinde imamu bichako tunayogera batutegwe. Alright, gega amaloboozi agava mu Basiraamu ab'enjawulo nga balaga obutali bumativu ku butya gavumenti bwekuttemu ensonga ez'enjawulo mu ggwanga lino Uganda naddala basseeka baabwe abazze battibwa nga ne buli kati report oba oli awo tezifulumanga then n'okuwambibwa kwabwe nga mu kaseera kano akoze amawulire yesheitwa Kakande imaamu ku muzikiti gwa wali mu Kisenyi eyawambibwa gye buvuddeko awo abantu abaali mu ngoye eza bulijjo ne bamuteeka mu drone n'atwalibwa then ne injustices ez'enjawulo ezizze zikolebwa ku bannayuganda nga si Basiraamu bokka naddala abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform omuli John Bosco Kibalama ne banna abalala abaabuzibwawo mu ngeri y'emu gye baabuzizaawo sheitwa Kakande. So tugenda kulabika nti tutunuulira ensonga ezo nga bwe tuwulidde amaloboozi gaabwe naye nga tetunneeyongerayo kambategeeze kampuni yeesowoddeyo okulabika nti eyamba ku baana abawala abaagala okugenda ebweru okukola naye ng'oba oli awo akamwanyi tekaliiwo. Bayamba ku baana abaagala okugenda e Saudi Arabia, Jordan, Qatar nga baagala okugenda okukola naye nga ssente teziriiwo. Passport oyina toyina ebyo byonna babikuyambako ze input ze bakuteekamu then ne bakufunira ne kampuni eziri credible bulungi, kampuni zibeekakasa nti wonaatuuka tojja kutuula butuuzi, reason being nti bakutaddemu akasente kaabwe bakutwala mu kampuni ezinaakuwa emirimu otandika okukola then obasasule nga munaaba amutegeeraganye. Ayagala okubafuna yita ku namba y'essimu 075267340 07526 075267340 bw'oba oyagala okumanya ebisingawo ku bantu abo weekwata ennamba ezo ate olabike nti ofuna information. So nga tweyongerayo tuwulidde amaloboozi lya Sheikh Muhsin Kiti omwalifu nadda ng'alaga obutali bumativu ku butya gavumenti bwekwatamu bannayuganda ab'enjawulo nga si sheitwa Kakande ekanga newankubadde concern yasinga giraisinga ku Basiraamu olw'ensonga nti musajja musiraamu bimulumanga ye then ne bannakibiina ki National Unity Platform yatuuka ne ku extent egamba nti gavumenti munaasonyiwa nti gavumenti bw'eba teyagala byakulonda lwaki etegeka akalulu abawagizi b'omuntu omu ne bakwatibwa ne baggwera mu makomera, lwaki tebakwata oyo yennyini azze okubeesimbako okusinga okukwata abo abamwesimbako. So ne mu mbeera y'emu sheitwa Kakande ng'omusiraamu era n'alwezinga issue ku ye nti musajja muzadde wakati mu kumukwata nga tamanyiddwa wagyali, bantu bangi bemunyigiriza, abafamire ye, abaana be, mikwano gye,
abayizi be bazaasomesa mu kisenyaawo ddiini mubalumya emitima bw'abanga ddala kituufu alina omusango gwe yazza kubeera akakasa bulungi nnyo nti ab'ebitongole ebikuuma ddembe bali profession enough yensonga lwaki tebajja kukwata ye oba kukwata nze oba kukwata muntu mulala yenna bakwata Kakande nga bakakasa nti alina emisango bwe kibanga ddala kituufu bamukwata bakakasa alina emisango bamutwale abalina emisango gye batwalibwa nga z'embuga z'amateeka baleeta obujulizi obumuluma emisango bwe gimukka mu vvi nga ddala kituufu yazza emisango atwalibwe mu kkomera afune ekyasavinga ekibonerezo kye kino nno kijja kukakkanya emitima gy'Abasiraamu oboolyawo abalaga obutali bumativu bwe kibanga ddala kituufu Sseekawa bwe yazza emisango lwaki tatwalibwa mu mbuga z'amateeka bo kye baagala okulabika nti bawulira oba kye baagala okulabika nti balaba nti aleeteddwa n'asimbibwa mu mbuga z'amateeka obujulizi obumuluma ne buvaayo n'asalirwa ne bamanya nti bamusalidde emyaka 5 bamusalidde emyaka 10 okusinziira ku musango gwe yazza naye okumukwata mu mbeera mwe baamukwata nga n'abaamukwata baali muleeya tebamanyiddwa oba babitongole bikuuma ddembe oba bantu balala bagugulagana naye mu nsonga zaabwe eziri pasono teri yategeera so kwekoowula gavumenti eveeyo seeka emuleete mu mbuga z'amateeka akangavvulwe so Abasiraamu ngera bwe tuba prayingidde amaloboozi agasookedde ddala abalala batuuse ne ku extent egamba nti bannange bantu bangi nnyo abazze emisango wano e Kampala Uganda n'abamu ne bavaayo ne bakonfesinga nti ffe bannange tuzze tukola n'ab'ebitongole ebikuuma ddembe nga newankubadde amannya gaabwe gamanyikiddwa nga nabo kennyini beewaako obujulizi nti ffe tuli bazzi ba bikolobero okugeza omugenzi Sobi ono yalumirizanga nti yakolanga ne Ssemwayi era ng'agiyambako mu mirimu egy'enjawulo ekitali kibi kuba Ssemwayi esobola okukolagana na Uganda yenna bwe banga erina omusango gweri mu kunoonyerezaako naye abakozi b'ebikolobero abo bangi nnyo ffe abazze bawangalira mu society naddala eza ghetto obalaba nga bakola ebintu bingi oba oliawo bakituuze ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi y'ekitundu ogenda olaba tamalaayo wadde n'olunaku nga bamutadde ne weebuuza omukozi w'ebikolobero ono ffenna gwe tumanyi lwaki bw'atwalibwa ku poliisi yateebwa oba oliawo abatamanyiddwako nakamogo kabuzi bwa bikolobero bo bwe batwala ate ne basibisibwa so byo bamuleese ng'ekyokulabirako n'abantu ab'enjawulo oba oliawo mu bitundu baleeta obujulizi ne bagamba nti omwana wa gundi oyo munnange mubbi kkungwe naye ate bw'abaako omusango gwe yeenyigiramu bw'atuuka ku poliisi ateebwa buteebwa n'abantu ab'enjawulo oba oliawo eri omusiraamu awo yeeyogeredde ebigambo byo mubiwulidde ng'alina obutali bumativu bw'ayolesa ku musumba omu of course ayogedde ebigambo bye ye ebimuluma ng'omuntu bazze byalabe nga bikolebwa naye nga enkwata ab'ebitongole ebikuuma ddembe gye babikuttemu alaba nga yakisaagirizi omuntu afiiridde mu mikono gy'omuntu n'atwalibwa butwalizi mu ggwanika n'asuulibwa eyo omuntu bamubye amasasi ng'alina omuntu n'amuvuga paka ku ggwanika wabula poliisi n'etavaayo questioninga muntu ono nti kyazze kitya biki n'embeera ezifaananako bwe zityo so obutali bumativu obwo buli gye bweyongera okulabika nti bweyongera eri bannayuganda n'okwemulugunya okw'enjawulo ku scenarios ez'enjawulo kiraga oba oliawo abantu bajja kutandika okujja obwesigeme ebitongole ebikuuma ddembe batandika okulaba nga ababanyigiriza ekitandibadde kirungi so mu mbeera ezifaananako bwe zityo ekyeyitwa Kakande yakwatibwa era nga naffe oba oliawo tugatta amaloboozi gaffe ku ddoboozi lya Shekh Kiti n'abalala abawongedde okusitula amaloboozi nti ddala kituufu bw'aba alina omusango gwe yazza aleetebwe mu mbuga z'amateeka akangavvulwe
kye kimu n'abantu ab'enjawulo abazze balaga nti oba oli awo balina be bawagira mu nsonga za byabufuzi, nsonga za byabukulembeze, nga n'obukati tebannalabikako, nga ne Prime Minister yavaayo n'aga nti John Bosco Kibalamu oyo tomuyina, nga mu kaseera kano era taleetebwanga kusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Ekyo nakyo kyongera okulabika nti kikola ki, kyennyamiza era nga kiyungula ezziga. Saawa zino bakutte Sheikh Kane nkya bajja kukwata mulala. So bannayuganda tulina okulabika nti tuyita ab'ebitongole ebikuuma ddembe okukola ng'amateeka bwe galagira, kuba omulimu gwabwe kukwasisa mateeka. Ate bwe tulaba nga enkola gye bakolamu balinga abagamenya, kyongera okwennyamiza naddala gwe munnayuganda gwe bagakwasisa. Leero bw'osirika nga munno bagamukwasiza mu ngeri ya bikukujju, enkya bajja kukwata gwe basirike. Okitegeera? Bwe kiba nti leero ono yabadde victim, kisoboka bulungi nnyo enkya okubeera nga yeggwe agenda okubeera victim. So ekikola amakulu kwe kusitula eddoboozi n'okuvumirirwa ebikolwa ebifaananako bwe bityo, nga naawe tekinnakutuukako mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Naye nga tubeebaza awo kulabika nti mutambula naffe ku mukutu guno, obuwagizi obw'enjawulo bwe mutuvujjiridde nabo. Tubasaba okwongera okusubscribinga, kikulu okulikinga awamu n'okusharinga content waffe, twongera ate okulabika nti tutambula ffenna. Nga nfundikira mbajjukiza bannaffe abeevuddeyo okulabika nti bavujjirira aid ya byansimbi kwabo bonna, oba obuyambi kwabo bonna abaagala okugenda ebweru okukola naye ng'obusobozi tebuliiwo financially. Mujje passport oyina toyina, enteekateeka zino z'abaana bawala, oyagala okugenda Qatar, Saudi Arabia, Jordan okukola naye nga obusobozi tebuliiwo, beekwate ku namba y'essimu 075267340 07526 nooti zikubeko olabike nti ofuna information ku nsonga ezo. Naye nga mwebala okutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG Ganja Fad ge mannya. Assalamu alaikum.